iyaka nasta'in ahidna sirata mustaqim gambi yangu yidwawo so busiramu bwali bugenda kunyanguyira kuba nali mbwagala nenga nabo buzibuzibu ekitabo kyabe tikirina lubereberye na kubikulirwa kitandikira wakati ne kikoma wakati toyinza bagama nte mundage lubereberye bwatalumba bannabyabufuzi alumba gena busiramu naye kisinga okutwewunyisa lwaki abasumba bano n'abatali basumba ekyokwewaana nti baaliko abasiraamu ne babuvaamu bakyewaaniramu nnyo kibakolera okukamala obukamazi Seeka Eid ensonga eyo nze neewuunyisa nnyo buli akwata omuzindaala ayagala nnyo okulaba nti alina kalinki ku busiraamu yeewaanye nga bwe yaliko omusiraamu yasaalira nnyo nakasero obusiraamu bwali bugenda kumwangwira naye ekyabumulemesa olw'ensonga Qur'ani gye tusoma teyina lubereberye teyina kubikulibwa kansomerako soto aya esooka mbadde njigyeko wano ono kadi tusome aya esooka buli kitendo kya Katonda yatonda eggulu n'ensi n'ateekawo ebizikiza n'ekitangaala nti okusinza ku Qur'ani byombi yabikoze eki yabiteekawo Seeka ng'osimbyewo akati ono yagambye nti mu Qur'ani temuli lubereberye eyo kirabye nti Qur'ani ate yogedde ku lubereberye olutuufu musinga ovasi mutabeeramu kitabo kiyitibwa lubereberye yalowooza temuli lubereberye ekisooka kyenjagala omanye nti waliwo ekitabo kiyita The New World Order New World Order kyatongozebwa omusajja ayitibwa George Bush Senior kusooka temugenzi yafuga Amerika mu mwaka okuva mu 88 paka mu 92 omwami oyo mwaka gw'ekyenda Soviet Union yagwa bwegwa Amerika alina entalo bbiri yali erwanyisa Soviet Union oba communism nerwanyisa nani n'obusiraamu naye mu kitabo ekyo bateekamu nti we are fighting bateekamu nga olutalo olusooka lukoze eki luwedde katusigaze olutalo limu and that is religion era mu kitabo ekyo bateekamu eddiini yes olutalo lw'amawanga luwedde olutalo lwa communism ne capitalism luwedde nga communism olidde kati balwanyisa ddiini era mu ddiini ze bateekamu okulwanyisa zaali ezi bbiri bukatuliki na busiraamu ekyewuunyisa nti bannaffe bali abakatuliki bati bamanya agenda y'abantu owulidde naye ebyo biwampu tetujja bigendamu kyenjagaddeyo okuleeta okuteeka ku mmeeza nti bano bali mu lutalo lwakuswanyisa buki busiraamu era namuwulidde omusumba oyo yayogedde nti Yesu teyaleeta ddiini abaddiini babeiko tambula okugamba nti Yesu teyaleeta ddiini owulidde olwo bali mu lutalo olunene lwakusaanyawo ddiini naye nga beerabudde nti Bebulaniya 3:1 Yesu yali kabona mukulu waki wa ddiini Temisewo ekyokubiri 2:16 Pawulo n'agamba nti omuntu yenna atalina ddiini mumwewalanga n'ekigambo kye kiriryanga kookolo kiwudde kati bano batambuza kookolo atagambika mulidde kati olutalo balimu olw'okulwanyisa obusiraamu tebalututte mu bitabo byokka balututte ne kuki ne ku world scale nawe tutubanga ffe tuli mu buufu obwo obw'okukoowoola abantu okudda eri obusiraamu tuba twagala amaanyi obuyambi ebyuma ebisobola okutuyambako ku mulimu guno eri abasiraamu abalina obusobozi obusobola okubeera nti butuwa amaanyi ago tusobole okubeera nga omulimu guno gutambula ogw'okukoowoola abatali basiraamu okusiramuka ebigendererwa byaffe mu mulimu guno olw'okubeera nti omulimu guno gwali gwa bannabbi ba Allah omulimu guno bagukola era nga bakoowoola abantu kudda eri ddiini ya Allah etibwa Busiraamu naffe kennyini omulimu guno kati ffe baliwo nga ffe tuli mu mukululo gw'abali ogw'okukoowoola abantu okubeera nga bayingira obusiraamu obuyambi bwe twetaaga obw'ebyuma ebyo ebisobola okubeera nga bituyambako okukola omulimu guno okubeera nti byongera amaanyi omulimu guno okusobola okutuusa ddaawa wonna mu ggwanga ne mu bitundu ebirala ebyesudde ebiri ebweru w'eggwanga lino n'olwekyo twaniriza obuyambi bw'omuntu yenna
bwaba osobodde baganda baffe bonna abatulaba abatuwulira bonna betubeeramu okubeera nga tudduukirira omulimu ogukolebwa ogw'ebyuma bisobola okutuyamba ku ddaawa eno. Okujjako Allah era nenkakasa ne Nabi Muhammadi mubaka wa Allah era muddu we